Abolesi babokereza ngokola n'okuyingiza emidaala gyabwe okusobola okusikiriza abantu abagenda okuyita mu mwoleso gw'abagulu gwa Bride and Groom okuteekebwa Vision Group omwoleso gumaze ebbanga lya myaka 2 nga teekebwa mu kibangirizi ky'abanamukolere Lugogo olw'eggwanga okuteekebwa ku muggalo gwasibwawo olw'ekiro kya COVID-19 omwoleso gw'omulundi guno guwagiddwa amakampuni ag'enjawulo era abasasi bwe batuuse ku midaala gyabwe okulaba ebintu bye babikola. Rita Nayiga agamba nti aba Queen Ma omulundi guno bagenda kutandika okulondoola abagole abagenda okufukama basobole okubabudaabuda nga bafunye embuto mu kuzaala n'oluvannyuma lw'okuzaala abakozesa ebintu omuli ebizigo emisipi n'ebirala. Omugole wa leero ye maama w'enkya kati tukikola tutya twagala tutandike naye kati ng'ateekateeka embaga ye tutambule naye okutuusa wali wanaazaala awo nno kigenda kuyamba omulembe gwaffe oguddako. Fiona Kemigaba agamba nti abakiroma limited abakola Bella Wine ne Bella Biscuits batandikawo enkola y'okuteeka ebifaananyi by'abagole ku bibokisi ya wine kwe babaguza basobole okukozesa omukolo gwabwe ekitiibwa. Brandingako ekifaananyi kyo ku kasiki ate after that tusitulire that piece of the cask ne tugikuleetera oba oyaga tubeere ku mukorogo. Abavugiriza abalala okuli Uganda Airlines abakwataganye ne Twende Uganda saako ne Neptune hotel okubana mu kisa 2 Honeymoon saakabi mikono gyabwe bana okumulako e Mombasa nga buli kimu kisasulire ng'akabatesi Dorine bwanyonyola. Tubasaliddeko kuba buli ajja wano ku Bride and Groom agenda kuba atwala ku 50% wakati wa ze babadde basasula buli kanako. Buli ajja wano ofuna chance kuwininga 50%. Tulinawo ne packages zetwakoze, tulinawo ne draw gye tugenda okukola ne Bride and Groom. Osinga ng'oli muntu omu n'ogenda ne banno basatu kakuyingira akazannyo ka nusu 15 zokka ssebo. Kusamu kagezi omututu akulya Vision Group eyategese omwoleso Doni Wanyama ayiseeko mu kibangirizi ky'abanamukolero Lugogo ono alambudde emidaala egy'enjawulo ne bamunnyonnyola bye bakola. Wanyama ategeeza nti omwoleso guno wokka oyinza okusanga buli kikwata ku by'embaga. Buli kimu ky'oyinza olowoozaako mu bintu ebikwatagana na mbaga byonna weebiri. Cakes, drinks, gowns, buli kimu wekiri. Agambye nti ebintu bingi ebyenjawulo bigenda okukolebwa mu mwoleso guno gw'ennaku 3. Kwebaza batuwagidde bonna basponsors baffe ku mwoleso guno n'abangi abaze okukola exhibition ba service providers. Kyenjagala ku encouraging okusaba abantu abali eyo nti mwenna obufuna kade bambi jangu Lugogo wano ku Oma ojo olabe. Nga bwekindi amaka g'emusingi gw'eggwanga Wanyama ategeeza nga bagenda okubawo emisomo egy'okubudaabuda abafumbo okuviira abakugu ku ngeri bayinza okuwangazaamu amaka. Tugenda beera ne counseling sessions abantu bagenda tuyigiriza omanyi waliwo okufumbirwa naye bamaze okugaatibwa mukola ki okulaba nti famire esigala wamu gwe bawo ne mukyalawo. Abolesi betwogereko nabo kuli Evelyn Sigawa okuva mu Stesam event abategesi b'embaga agamba nti ebbeeyi ku mulundi guno yakuteesa olw'embeera y'ebyenfuna. Bintu byakuteesa kuba naffe twagala okukola tetwagala kusigala mu mbeera ya lockdown, so mujje tuteese. Baba Creation Nation Photography bakuuda abantu abatenire emikolo gye bagifuula ey'ekijjukizo biratifu okuva mu James Pride agamba nti ebisigo n'engoye babisalidde ddala ebbeeyi. Tusalira ku bantu emiwendo gya ssente gye twandibaweeredde eri ku dduuka gye tuli era tuyita abantu bonna mwenna gye muli mujje. Bo abaka studio nga bayita mu kazannyo bagenda kuwana mu kisa keki yabwerera abalala babasalirako ebitundu 5 ku 10 na 25 ku 10 ate awana booking keke bakufuna ebitundu 10 ku 10. Oyingire raffle ofuna free cake, owokubiri ajja kufuna 50%, 5 ku 10 bwebanga keke ya milioni 10 asasula 5. Keke ene nnungi nga yemugirabye ekutta abantu omubabiro. Keke ya buseere nnyo nga abantu ebalowooza keke ya milioni 10 zokka, naye waliwo entonoko gye tukolera abantu ng'ozze ne twogera. Waliwo entonoko ojja ku tebo omanyife mu Back for Me tewali kirema. N'abazze okukola ebyoleseddwa basiimye. Era nsanyuse nnyo nandiwadde abalala bonna amagezi naddala omuntu ateekateeka omukolo ogugwe n'oyo ateekateeka egy'abalala wano weewali ekyokuddamu kye. Mwebale kututegekera kibadde massive nnyo, kiri massive era nkowola bonna gye muli mujje come and pick business, come and learn. Jangu oyongere ku bugungaziye ku bwongo bwo kubanga
kyo kye nakayitamu wano okulaba nti kiri massive okusinziira ku event eyaggwa. Okulaba bino byonna osasula omutwalo gumu ne betambuulisa ku mugaggadde komekerezebwa ku Sunday. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.